gotya. Bulungi obulamu. Bulungi positive. Wewe bali ku maintaininga lukwene yakabi. Isacha mukama na kwefaako munange. Wefaako olinga ino omwami akufaako. Wabola abanyinza okubeererawo teri anfaako. Lwaki tomwanjula ensi nemutegeera? Ate ensi ebyange n'omwami wange ebyagaza ki? Ebyange n'omusajja wange biba byange na musajja wange si byansi. Nze ina gwemanyi naye oba yoyo. Yana gwomanyi simanyi. Gwomanyi simanyi oba yoyo. Owo waawa nyinza okuba manyi weemuyenga. Nijo ntuteta ojja kunfuna. Ojja kunfuna mu ebyo nze relationship zange mukwano. Bwe naaba radio bileta mu mawulire nja kubileta naye funa usina. Oza ababadde nga babitadde mu mawulire. Sirabe kalungi kabivuddemu. Abaana beekyawa buli lunaku. Babazzaako buli lunaku kati kanjira mbeera kubanga myaka tutte mingi tuli ffenna. So negwe kale omuntu asobola okuzzaako gwe. Olaba Beyonce bebazzaako Rose bantongo waabwe. Era buli kimu kiyina. Kankubuulireko omusajja okuzzaako. Takuwa nsonga ntuufu. Mwe kennyini bye munoonya nange mba sibimanyi. Maawe olina kusanga kinantongo kyange buli kimu nkirina. Buli kimu kiriya era n'ogenda kati mba sikutegeera. Nenga lavu yali kukaabizaako ku maziga emyaka gire gyedda. Nakaaba. Teri muntu atakaabanga okulavu mpozi n'oba tonagikaaba oba otagikaaba. Nagikaabako kati wendi sikyakaaba kubanga nafuna omuntu eyanyiga omutima kati I'm fine. Oli yakuwa nsonga ki yakukyaya? Yangamba otandise okuyimba. Ogenda kundwaza abayimbi muli benzi. Nenkaaba nensiita. Kati nali nkaabira kimanyi obyo nga nali nkaabira. Lero musanga ne weebuuza banera be yali ankaabya. Sisaana kumusanga kubanga lisoba kutambulira mu kkubo lyeru. Niwo musanga onayite oyiteri nayite. Abo bane kati class ndala nyote tukyala. Yenyabo. Bikyagata. Yenyabo. Obadde wali oyimba ku stage n'ogamba nti gwokutte gwobba. Kyokutte kyotwala. N'ogamba naye alikwata ku bbaawo ojja kufa naye. Munange babiba bya like entertainment kunyumisa show ngoyiba because oba osobola okumanya abantu ki basenga okwagala nti banyumirwa. Naye nze naturally siyomba siri mulwanyi. Omusajja bwagenda n'afuna omukazi omulala aba yagadde kubanga n'omukyala yennyini oyo bwe bafunye babakwanye mukwano. Abakazi kozi abaana beeyo side zeeyo bakwana abasajja naye omuwala eyakuzibwa obulungi takwana musajja yakola ki yamukwana. So sobola kuteekawo olutalo era nkaaba nze nkaaba ngenda mu kisenge nenkaaba bwe mala okukaaba nembivaako nenda kucaputa eddako. Nekigambibwa nti ba best friend bammwe be basinga obabbira abasajja mbu kituufu wamma? Ba best friend abakyala banno mu mikwano gy'emikyala simanyi sinafuna best friend anzibako musajja kati experience girina. Okay. 2025 musical gukutambulidde gutya? Buli mukutambulira gutya guno mwaka? Ndi mukusettinga kuta nyimba ndala wale collaboration egenda okutawo y'amaanyi. Ku Valentine House time out ina collaboration y'amaanyi ejja singles nyingi zenena mu store so music ngenda kuba mungi nnyo ngenda bawa this year. Yes. Lero gonna tuddamu otolwala ku Africana. Inshallah bwe bitambula obulungi ennyimba ne tuzifuna nga tuddayo. Bitambula wenga tugenda ku kifo ekirala. Bitambula wenga tugenda ku kifo bingi. Naye ennyimba zezikuwa ekifo eno okugenda. So music bwe tuli mufuna omulungi nga tugende walala. Omukunja tasera omumanyi? Ani? Mukunja tasera. Aliani oyo. Muyimbi munno mukunja tasera. Simumanyi. Ayimba kayimba ki? Nzo bakayimba nkamanyi nga boyfriend wa King Shiba. King Shiba? Yali boyfriend wa King Shiba. King Shiba bamujja ku street. Mukunja tasera ya. Nayimba luyimba ki?
Olimba lwa King TikTok. Nemba kayimba kyaki. Olimba lwa King Shiba sirumanyi bulungi. Kate. Naye nga muyimbi. Abadde kyanti King Shiba. Mukunji atasera ali bubi naye yekwasa nti omukyala alimba namakula alina byamukola ebituusiza mu yembeera. Ekyo kinene. Ebiki byebamukoze. Omanyi mbadde ndi busy ng'ebintu ebimu sibimanyi. Oba story ndi mugigatta. Yamukoze eki. Awolomera ku TikTok okwo nange neebuuza ne ngamba gwe oli muzadde kankubuuzeeko. Olaba nga kituufu oba Mukunji atasera ayinza okuba awaayiriza omukazi. Munnange ayinza obba alina obukakafu. Omuntu aba alina obukakafu bwetasobola kukola ki? Omuwakanya. Munnange zisingira mu bintu mu nsonga ze simanyi. Ayinza obba alina obukakafu bwe kati ensonga zaabwe sizimanyi. So anazigendako nnyo simanyi nnyimba ze so simanyi. Si mu bubi wallaahi. Valentine is coming. Yeah, Valentine is coming. Just know I'm not searching. I am not searching. And you're content. Yes. Thank you. Onakula Valentine nilo tegero. Oli bagamba. Murabagala nane kati fabamu ebintu bya Valentine. Twabimanyi. Twali kipya. Tuwa bimuli. Twali abakuzidina tuzigenda ko everyday so si kipya. Areze by the way nze ndi mukazi wanjawulo nze saagala muntu ampa bimuli. Saagalira ddala. Omanyi kisinga okunyiiza kumpa kimuli. Nekiteeka wali kiba kirungi nkikwata mu snap ne kinyuma. Enkyanga kiweddemu obulamu. Kati singa oba ompaddeyo emitwalo ejaguze ekimuli nengulayo ko obusawo bwa sementi awo. Oba nga seeko nnyo. Nze omusajja yenna ampa ebimuli nja bikuba. Kale oli mu kuzimba. Ato nkuwadde example. Nedda nnyabo. Ozimba wa? Ati kiringa nga lubuto. Olubuto bw'olufuna lugenda mu maaso oba ojja ttulaga. So n'ennyumba bwe mba nzimba mujja ggiraga. Ate gwe kyemanyi ositukidde kati mu kalina ako. Bannayuganda bakuwagidde ssente oziina. Bannange Abannayuganda mumpagidde mbagala nnyo. Mwebale kujja ku Hotel Africana nga mukaga December. Olunaku sirigwerabira bannange. Nze nkubuulira. Ne bakusobozesa okusima omusingi. Byogerako ebintu abitandika dda naawe. What are you? Ku Valentine osinga kwagala biramu ki? Ku Valentine bampe ku ssente ngule sementi okitegedde n'ebimuli nja bikuba. Olabye kubye ku musajja. Olabye kubye ku musajja. Nze bimuli nti ye wange akimanyi tebampa bimuli. Gwogaba ki? Gwogaba ki? Ate nze mmanyi abasajja be baagala kati nze mmanyi byayagala. Nawange akimanyi tebampa bimuli ze bampa bimuli. Kujjako mikwano gyange abawala be babimpa ku birthday mbyagala. Naye ku Valentine tompe ekimuli. Lwaki mwe musuubira bingi mu basajja ku Valentine ne mubawa sokisi n'obutambaala ne vest? Mwagala tubawe eki bye musinga okwagala. Biki bye musinga okwagala mwagala tubagulire ki? Era bye abawala baagala bimuli. Bagamba batwala ku ziddina. Abasajja ebyo si bintu byammwe. Mwe mugula t-shirt ngatto mpya ze mwagala. Bye birabo byammwe. Nimbe wamu. Tetwagala nkalu. Nenkalu ene sete nenkalu nazo kituvu nemba mugena zikozesa kize mukazi. Kati bwenzi kuwa ate manto era mba ngenda kugamba enkya mpeza akamenza. Sikiza sene zisigale wano kugulire engatto empya. Guliyo t-shirt empya. Tugende ku kuzidina ya. Amina, sibula bakulaba. Abanda bambagala nnyo bannange omwaka omupya guneeno 2025. I wish you the best in life. Mbagaliza birungi byero obulamu bulungi nga temuli bulwadde. Mbagaliza kufuna ssente. Mbagaliza abaana abalungi. Muzaale mwale. Mbagala nnyo. Bagambe baleme kwe. Ogamba banno okuzaala kuzaala. Omanyi ki oba? Byebyo.